that Honorable Anita in the 2031 was to stand for presidency. I want to tell the Ugandans. Omawulire getulinawo bwe twogereranga ebya Nnaalongo Anita Amongo byongera ogenda maaso n'okubanga byonooneka essaawa yonna ayinza okubanga agenda kuwunzikira emabega w'emitayimbwa newankubadde ng'ebigambo byasoose okukozesa by'owulidde agezaako okwegaana n'okulongoosa erinnya lye nti ye talina kyayagaza ntebe ey'obwa pulezidenti. Zino ssaga zonna ezibadde zigenda maaso n'okubanga zaapeninga okumunoonyerezebwako okubadde kukolebwa mu maka ge n'embifo eby'enjawulo ebigambibwa okuba nti abadde akolerayo ne ofisi nga kw'ogitadde kigambibwa nti ate kati byongedde okuleeta obunkenke, byongedde okuleeta okunyiiga wakati wa Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Jeno Muhoozi Kainerugaba. Uliriza, okusinziira ku sources zitulaga nti Muhoozi yakitegeera nti Anita Amongo ayagala kwegeza mu ntebe nnene ate ng'omukulu alabika entebe ye yali agirindiridde era nga naye akimanyi nti muzeeyi waaba akitadde eno entebe yange. Kati mbw Anita Amongo ate ye agenda ayagala biyingiramu era nga kigambibwa ebimuvunaanwa singuzi yokka newankubadde nga already ekyobuli bw'enguzi kibadde kimanyiddwa era nga kyekimu ku ebyo ebigenda maaso n'okuba nga bimuteeka mu kaseera ak'akazigizigi, wabula ng'oggyeko ekyokubeera nti abadde abba ssente z'omuwi w'omusolo n'ekyokwegeza mu ntebe ya mukama we kigambibwa okuba nti kibadde kyaleeta ddemberebezi era nti n'abamu ku bantu abadde bamuli okumpi abamuli ku lusegere bandiba nga babadde bapimi ebbanga lyonna. Kakati wulira, Anita Amongo ono yalabwako lumu nga oba ojjukira olunaku olwo lwemba seerabidde kwali kulayira kwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Anita Amongo yagenda maaso n'okubanga yeesisiggiriza ku Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'alinga agezaawo okuteekawo embeera era nga bangi balinga abalaba ekikolwa ekyo kyalabikanga eyalinga either ayina byannyonnyola bwe kuba nga tekwali kwetonda. Mukadde ako nga ssaga ez'emmotoka eri Rolls Royce Cholinan twali tumaze amawulire ogakuwa kati nga kigambibwa ti Anita Amongo yali ategedde tijirabika gyawunye dda era mbu n'agezaako okwetega n'okwesembereza omukulu ng'ategedde nti oba oliawo taata alabika takyalina kyakusalawo kinene ng'obuyinza bwonna bwandibanga buli mu mikono egy'omwana oyo nga si mulala ye Jeno Muhoozi Kainerugaba. Kati Anita Amongo kwe kudduka amangu ennyo agende maaso n'okuba nga amwetega ng'ategedde nti gyawunye dda. Kakati wuliriza, okusinziira ku sources ez'enjawulo nga bwengenda okukusomera nti Muhoozi mukadde kano munyiivu nnyo eri kitaawe Jeno Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga za Anita Amongo. Lwaki? Nti era takyayagala yadde okwogerezeganya na Anita Amongo. Wuliriza, kigambibwa okusinziira ku sources ez'enjawulo nti gye buvuddeko wiiki eno ng'etandika Jeno Museveni mbu yasisinkana Anita Amongo n'amugumya era n'amutegeeza nti ebintu bino ngenda kutetenkanya okulaba butya bwe bibulankana bikomaawo. Kati ate ye Muhoozi mbu abadde ayagala Anita Amongo ono mbu jjukira Anita Amongo mbu yategeeza Jeno Yoweri Kaguta Museveni bino nno nkugamba reports eziva mu nsonda ezesigika mbu Anita Amongo yategeeza Museveni nti munnange mbadde nsaba onjiirewo omubiri mutabani waleme kunsiba bwe kiba kisoboka nsobole okufuluma mu ggwanga erya Uganda passport yange enzirizibwe nsobole okudduka mu Uganda ngende e Roma. Kakati ndowooza bino we byagwa Muhoozi mu matu n'agamba nti ekiki oyagala kudduka ogende e Roma. Kakati agamba kitaawe nti newankubadde nga gw'ogamba nti omukazi tumubonerezza ekimala yandibadde teyeeyongerayo genda mu maaso, nze saagala njagala agende mu maaso ga kkooti etaputa emisango gy'obuli bw'enguzi anti-corruption court ateekebweko emisango gyonna egy'okwegabira ssente z'omuwi w'omusolo bakomyewo n'emisango gy'okubba amabaati buli musango gwonna gwe yali yeenyigiddemu gubeere nga gukomezebwawo. Mbu Museveni ye agamba nti kye tumubonerezzaako kimala ako kamala aleme genda maaso nakubanga abonerezebwa okusukkaawo. Kati Anita Amongo aliraayinze ku Jeno Yoweri Kaguta Museveni era mbu agezezzaako nnyo okusaba abeere nga bamukkiriza wakiri adduke mu ggwanga agende mu ggwanga erya Italy mu kibuga Roma newankubadde ng'ebyokwerinda bikyagenda maaso n'okunywezebwa wabula mbwe engeri ebintu gye bitambulamu birabika bitandise okuleeta enjawukana. Ssente si y'ensonga wabula mbwe ensonga yakwegeza mu ntebe nnene era ebigambo nga bino ozzenga obiwulira ng'abamu ku bantu bagezaako okuba nga babinnyonnyola bagezaako okwogera era nga ne Joel Ssennyonyi yayogerako ko n'ategeeza bannayuganda ekivunaanwa Anita Amongo si nguzi si kulya nguzi nakubba ssente za muwi wa musolo newankubadde nga kino kimanyiddwa nti abadde abikola wabula si y'ensonga. Ensonga enkulu Ssennyonyi n'agenda maaso n'okuba nga naye agikoonako. Si nguzi yokka musango gwa Anita Amongo singuzi yokka yesu obubbi namba emu kubanga ebituze tubyogerako naye omusango omulala gw'alina kwe kutandika okulaga ambitions nti gye bujayagala kwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga. Kaakati kyekimuleetera ebizibu waliwo n'obuntu obutonotono abamu bayinza obuyita obutono naye bulaga sigino. Yali atuuka ekololo ng'alina bodyguard ayambadde amasuuti abaddukira ku mmotoka ye. Ebyo bize bikolebwa ku
na head of state ne vice president kabite bimukolebwako nika speaker kugamba ngalinge yeteekateeka ndoza ne bagamba no gwe tutamukuba ku nsoloboto tulaba jalaga era nga bwe nagambye nti akanaafa tekawulira ng'ombe speaker no abadde yeesoma nnyo bambi ng'ajeewulira abaka ne bayimuka okwogera gwe shut up nonsense lumu nayimuka ne mugamba damu speaker tojja n'okutuyisaamu wano maaso newankubadde gwe mukulembeze wafe ababaka bawe ekitiibwa ogamba otya omubaka nti byayogera nonsense n'ebirala okay kale neetonze nga yeetonda ali mu kubalaata yeebuzaabuza naki juzi n'agamba mbweno last supper ne ngamba naye era byayayogera bituukiridde ku ye Joel Ssenyonyi ebigambo byayogedde owuliddemu nti si nguzi yokka newankubadde ng'obuli bw'enguzi okubba ssente z'omuwi w'omusolo n'ebirala byonna mwebiri mu nsonga zino naye nti ebyo byakulembezebwa wabula ng'ensonga enkulu yakwegeza mu ntebe y'abakama be kwagala kulaga nti ayagala obwa pulezidenti era essaawa yonna ebigambo ebyo yabiwulirako Anita Among yennyini era ye mu bigambo bye n'agezaako okugamba nti oyo nonsense aboogera oyo rubbish era nga bw'obadde omumanyi bw'abadde ng'ayogera ebigambo bye ng'ababaka ba palamenti baba boogera mu palamenti ayina engeri gy'abajevunamu ayina engeri gy'abazalawamu kakati bwenjogerera bino birabika nga bitandise okudda birabika nga bitandise okuba nga bimufuukira akayinja mu ngatto Anita Among okusinziira ku sources ez'enjawulo zenfuna zindaga nti bino byonna bibadde bikolebwa mu palamenti nga bwe ngendo bikuyisaamu bitandise okubeera nga bimugoba byabadde agoba sipiidi naye yennyini n'atandika okukkiriza nti wamma kirabika nayokya kirabika nakola ensobi nga n'ensisinkano zabadde asisinkanamu Jeno Muhoozi Kainerugaba kigambibwa okuba nti byabadde ng'alwana okulaba nga yeetaasa birabika tebikoze kati kkiriza tujjewo akalango kano oluvannyuma lw'akalango kano ngenda kuwa Anita Among ayagala kudduka lwaki Anita Among essaawa yonna singa anaaba takkiriziddwa kudduka jjukira ali mu kusaba General Kaguta Museveni adduke mu ggwanga erya Uganda ye Jeno Muhoozi Kainerugaba agamba toyina gy'olaga oteekwa okusibwa kakati we wakyali awo abantu abangi babadde beebuuza bino ebintu nga biringa ebitandise okuyimirira Anita Among ng'alinga atandise okuba nga yejjeereze jjukira ono yalayizibwa yalayira mu kifo ky'okubeera omubaka wa palamenti era mu palamenti agenda kuyingirawo nga ordinary member of parliament bw'anaabanga nayo agituddemu kati reka tujjewo akalango kano bino nze gye mbikuttolere obitegere bulungi nnyo ebya Anita Among byongera kwonooneka buli ddakiika eyitawo kanzije tubeere nga tetubyongerako nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe ate naba kubanga osubscribinga ku channel okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kadde ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna kakati gw'amaze okubeera ng'osubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda maaso n'okuba nga ate tukuleetera ebya Anita Among wenjogerera nga tebyonooneka boonene sinti oba byonoonekera ye yekka wabula byongera okuexposinga ebigenda maaso naddala mu nsonda ez'enjawulo ez'abakulu abagenda maaso n'okukankabula eggwanga erya Uganda bino ebintu tebyongera bwongezi kwonoonekera Anita Among wabula ne bakama be bennyini abali mu kaweefube w'okumulabisa abali mu kaweefube w'okulaba nga bamuteekako embeera Anita Among bimwonoonekera naye ate nabo birina engeri gye biba exposingamu bireeta ebyama bingi nnyo munnayuganda by'obadde toyinza kubanga omanya wuliriza ngenda kuwa akatambi kano kakolebwa muganda wange Kankaka Peter era wano video yali namba nenze kano kensobodde okujjirayo kubanga kagendera ku bino byenkuleetedde Anita Among kigambibwa nti waliwo jjukirwa Anita Among yalina olutalo ku Rebecca Kadaga era olutalo lwobadde olumanyi kati kigambibwa nti waliwo n'olutalo olulala olw'ekyama Anita Among ne Jessica Alupo jjukira bonna bava mu Eastern Uganda kati Anita Among mbw alina ebigendererwa ebyokubeera nga mu Eastern Uganda abadde n'ebigendererwa osimayo bana kati akyabirina nti mu Eastern Uganda abeere nga ye w'amaanyi avaayo era mbu abadde ayagala okwegwanyiza obwa pulezidenti ate ng'akimanyi Jessica Alupo uliriza bulungi Jessica Alupo ye vice president ssemateeka w'eggwanga agamba singa omuntu ali mu buyinza afa ndowooza mujjukira ekyali e Tanzania mu ggwanga lya Tanzania Magufuli bwe yafa Samia Suluhu yali vice president n'afuuka president ssemateeka w'eggwanga lya Tanzania wano tayawukana nnyo n'owa Uganda
Ssemateeka agamba anaabeeranga vice president yajja okutaking over singa abadde president akwata afa oba n'aggyibwa ku bukulembeze mu ngeri eri abrupt. Kati Anita Amongo mujjukira ebiseera by'etteeka eryali ligenda okuyisibwa president mbw abeere ng'alondebwa mu parliament. Kigambibwa okuba nti kino kyali kwegamba yali project ya Anita Amongo mbu ng'ayagala akozese parliament ye yaba afuuka president. Bajjewo kiri ekyokubeera nti vice president yakwatamu singa president aba either ng'afudde oba ng'aggiddwako oba ng'atuusiddwako obulabu oba ng'aggiddwa mu office mu ngeri eri abrupt. Kati Anita Amongo kwe kwagala okuleeta kino nga kyafa kulaba nga Jessica Alupo takwata buyinza alinga yali akoze endagaano ne Katonda nti Museveni agenda kufa. Kakati awuliriza bino byonna zikyali reports, zikyali nvuvumo allegations, naye nga tugenda maaso kutuusa ku point. Kati Anita Amongo mu kwagala okuleeta etteeka mu parliament ng'alina byagezaako okuyisaawo naye nga byayisaawo mbu byali bigendereramu kubeera nga biyamba ye. Tetteeka lino Anita Amongo yalowooza nti Museveni yalikwasa obuyinza ng'abukwasa Jessica Alupo bwe batalima Kambugo. Basebo ne bannyabo muhoozi lino lyali tteeka lye ng'aliwagise mu mawanda nga beerimbise mwono omukazi nti engeri nti nno yamufuga alina ku ddaala lya mmeeja wa wansi kabasooke bayiseewo etteeka mu lukujjukujju. Anita Amongo bw'amala odisayiningako oba bw'amala odireeta mu palamenti nga bwe mumanya abadde mu ffere bwe limala okuyita Museveni n'aliteekako omukono ng'olubasimulula chapter gye bayita Cameroon Paul Biya. Chapter Cameroon Paul Biya Museveni yali wakulonda mutabani we amufuule vice president. Kakati mu kisanja wakati Museveni alizayininge entebe agikwase mutabani we ng'ebula emyaka 2-3 obukulembeze bukyuke ng'etteeka ligamba nti aliba vice president alitwala ekisanja kiramba mpaka okulonda lwe kuligenda mu maaso. Bw'atyo Anita Amongo yali aleese etteeka. Mujjukira etteeka eryali ligamba nti president alondebwe mu parliament. Anita Amongo yeekolera etteeka nga yeeyagaliza bukulembeze. Yensonga lwaki yakuba buli muntu ayingire mu kibiina kya NRM era nabba eggwanga n'alikenenula buli kamu ng'abaze nti engeri nti parliament abadde agiwambye nga buli mwaka ebyo nabyo ngenda bibagamba. Mbagambye nyina alipoota 2 ku biki bye baabuuzi nti Anita Amongo bwe tumulemesa ajja kusigala akuba amasimu kiri ne bakiwa essimu ne kitandika okukuba nga kikubira abamemba ba parliament obagamba nti temugenda ku kabaga ak'oboothi. Kakati ono abadde apulaninga ebyokuwamba Uganda Muhoozi Kainerugaba ne kimunyiiza engeri nti nno takyatuma sitaani yeetuukira najja ku street n'atandika okuwamba abantu kiri baakiwambye era ennyumba ya sitaani n'ekwata omuliro naye mbasaba byonna tusobola bikola naye tetuwagira kiwamba abantu ab'oludda oluvuganya ekyo tetukiwagira ne bw'omuwamba nga wammwe naye muntu newankubadde musiru. Kati obiwulidde Anita Amongo ebigambo bino ebyatambula ke katambi kali kenkuwadde akajjowero Ssennyonyi nga Jowero Ssennyonyi akutegeeza nti newankubadde bano beerimbise mu kulwanyisa obuli bw'enguzi ffenna tukimanyi bulungi nnyo main issue si ya buli bwanguzi wabula yakwegwanyiza ntebe nnene. Anita Amongo yawulira nga bitandise okutambula n'alowooza ndowooza lwako obukazi ne kajja nti ekyamazima ebadde ensobi gye mbadde nkola bwe mba mbadde nkikola nga kituufu kyali kyetaaga okukolebwa mu kyama ekyamaanyi ennyo oba alina be yagambako oba byatambula bitya. Njagala okutegeeza Anita Amongo yawulira nga bitandise okutambula n'ategeeza nti bannange kino nina okgenda mu maaso n'okuba nga nkirwanyisa. Era Anita Amongo yatandika okuwulirwa ng'agamba bannange nze sisobola n'atandika okwagala okyesamba naye nga tekikyadda mabega nga n'abakulu balabika baali bamaze okuba nga bakitegeera obudde obwo. I have had a section of people out there speaking, I don't want to call it rubbish, but it is rubbish, that Honorable Anita in the 2031 was to stand for presidency. I want to tell the Ugandans, even where I am now, I have overachieved. I did not expect to be there, and I am saying 2031, I am retiring from active politics. If my brother is standing or anybody that the president Museveni shows me support, that is the person I will support as the second national vice chairperson. This nonsense of saying Anita wants to be a president is total nonsense. I am not for that.
I don't go for such what I cannot handle. Even being a member of parliament is too much. How will you run this country? When I don't even know how to cock a gun. This country still needs people like, I don't have that patience to be president. I don't even have the urge. I don't even have the wish. But I am happy that in one way or the other, God gave me to be a speaker. Because I did not even expect to be a speaker. I did not expect to be a speaker, but I only thought, okay, let me try deputy speaker because I wanted to help Honorable Oulanyah to win. And when I tried, I got it, but by bad luck, Right Honorable Oulanyah passed on, and I ended up being a speaker. But I did not even want to stand as a speaker. It is these people, the Honorable Commanders, who forced me to stand for speakership when Honorable Oulanyah died. I told them that I would be betraying my brother if I stood in his position. They said, but he's dead. What do we do? But I just wanted to make this very clear for those people out there as we run today's 52nd birthday, that I am what I am because of President Yoweri Kaguta Museveni. I would be a nobody in that village of Bukedea, so I will always do what President Yoweri Kaguta Museveni says. And for that sake, I would love his son. Anita Amongo wano ng'awulirwa agezaako okubibikkirira, agezaako okusaanyaawo narrative eyo nti era ye ategeeza nti bannange nze sirina kyenjagaza bwa pulezidenti. Era mu bigambo bye n'ategeeza nti olaba n'obwa MP guba mulimu munene era muzito. N'ategeeza nti mujjukira ne Jacob Oulanyah we yafiira. Nali deputy speaker. Ekituufu nali saagala kuddira Jacob Oulanyah mbigere bye. Ejjukira yali omu ku balwana ku balwana Rebecca Kadaga. Kati agamba nti na Oulanyah we yafiira era mbu kyamuyisa na bubi. Mbu yali tayagala kubeera nga ddira Jacob Oulanyah mu brother we kyali kabonera akalaga nti ayinza okugenda maaso n'okubanga alabika nga amuliddemu olukwe. Kakati wuliriza. Anita Amongo wano oluvannyuma lw'okutegeera nti wano kirabika giwunye, kirabika kakubye ng'ategedde nti bitandise okutabuka, n'atandika okugenda maaso n'okubaako by'akola ne by'ayogera asobole okuzza emmeeme ey'abakama be naddala singa baba nga baali bamuvuddemu ebyaddala. Yategeera nti wano kirabika gyawunye era yatandika okugenda maaso n'okubaako by'akola. Bino nno bibaddewo sidda wano ng'ekisanja kiggwako. Anita Amongo okuzaako Kemabega yasooka kukyaza General Muhoozi Kainerugaba Bukedde yali azimbye ebintu, kumbe bino byonna bye yalinga akola bambi yali ayongera bujulizi na kwongera kuleeta bizibu. Yakyaza General Muhoozi Kainerugaba Bukedde ng'amaze okuzimba olwo byazimbye era ng'agezaako mu provinga ti bino byenzimbye mbizimbye ku lwammwe, kyokka nga ssente zaabikolamu. Bano abakulu nga batuuka ku ground ne beerabirako nti omukazi ono ssente zino ne bino ebiboozi by'okwagala okujja mu ntebe nga biringa ebikonekitinga. Kati akyaza Muhoozi Bukedde nga yalowooza nti ali mu kumusanyusa, amuleese mbu wano nazimbye ne nkubbulamu ekizimbe simanyi ekisenge n'abaana ba Museveni bonna, kumbe ayongera kusembeza bakulu kwongera kwerabira ku bujulizi.
Anita Amongo mu kukola ekikolwa ekyo ng'olwo atandise okutegeera kubanga naye yali alina intelligence atandise okutegeera tikirabika gyawunye dda kirabika ebintu bitandise okuba nga bitabuka abakulu balabika batandise okuba nga bantegeera teyakoma okwo wano ekisanja kibadde kiggwa mujjukira bwe babaddeyo simanya MK Rani n'ebirala ebifaanana bwe bityo kakati omukyalo ono Anita Amongo atandise okukola ebintu ebyokumukumu okwongera okusanyusa n'okubikkirira biri era n'atandika okulaga nti alwana nnyo okulaba nga General Muhoozi Kainerugaba yafuuka pulezidenti. Etteeka ery'okuyisiza etteeka eryali liteekebwateekebwa okuleetebwa mbu pulezidenti abeere ng'alondebwa mu paalamenti olwo nga bitandise okusuulibwa wabula Anita Amongo yawulirwa ng'agenda ayogera ebigambo eby'enjawulo n'atandika n'okukola wano mu MK Rani. Anita Amongo yali omu ku bantu abaayiwawo ennyo omubiri agula emijoozi egy'okudduka emisinde gya Muhoozi n'okukola buli kimu n'ayogererako n'ebigambo ebiraga nti ye Muhoozi kwatava naye nga byonna bwalinga bubonero obulaga nti alabika atidde era ng'agezaako okuzza emmeme y'abakama be ng'olwakitegedde nti kirabika bintu bitandise okutabuka. Trying this very, very nice kit. I've seen yellow, the part where I belong to, and we are running for hope. I have also seen the whole team here. First, I want to invite all my members of parliament, the outgoing and incoming members of parliament, to come and get these kits and run for hope. That's number one. And I am happy to see my people from TESO here. They have all accompanied me. I will get for all of them kits so that they are able to run. I'll get them kits. I now officially launch. The birthday run kits, the 52nd birthday run kits for charity and hope, courtesy of General MK. And as one of the directors of Bukedea Comprehensive Schools. Ati wulira, wali tubadde mu misinde. Olwava mu misinde, bino byonna omukyalo ono agezaako okuzza emmeme n'okugezaako okulaga ali mu kwesamba ekyo kyali kimuteereddwako bannayuganda kye baali bategedde ennyo nga ne bakama be nkakasa mukadde ako baali era nabo bakitegedde nnyo n'okusinga bannayuganda engeri gye baali bakitegedde nti omukyalo ono yeegwanyiza entebe ey'obwa pulezidenti newankubadde ng'agezezzaako okulaba nga kino agezaako okukirwanyisa n'okusiga ekifaananyi okulaba nti kino tekiba nga abasinga obungi bwe bagenda mu maaso n'okuba nga bakyogera. Anita Amongo n'ategeeza oba ebigambo byazze ng'ayogera nga byonna bigezaako okulaga nti ali bambi mu kugezaako kuzza mmeeme y'abakama be wabula nga kirabika kyagaanye. And as one of the directors of Bukedea Comprehensive Schools, essomero lyayogerako lyerimu ku ebyo bye yazimba projects ez'amaanyi ze yazimba ng'ataddemu ssente omutitimbe n'omutitimbe wabula ku ssente z'omuwi w'omusolo n'aneeminga ebisenge simanya zibulooko ezimu ng'azitumye Muhoozi simanya Kainerugaba bulooko simanya Kaguta bulooko simanya buli kimu ng'agezaako okulaba nti abakulu oba oliawo tebamugwamu oba baba nga bamuguddemu batandika okubuusabuusa balowooze nti bye baguddemu birabika si bituufu. Anita Amongo wanaagezaako okwesiiga akazigo. Ngenda kukubulira kiki ekyaguddewo, wuliriza. Because of General being a patriot in this country, number one patriot, the children there want to be patriots too and believe in patriotism. We can only build our country when you're a patriot. You speak good about your country, you love your country, and you do everything that concerns your country in a good way. And that's why, on that note, the school has decided to buy kits, and they're going to run in Bukedea. They're buying kits of 100 million, and the money has already been delivered. I hope. Anita Amongo yagula emijoozi gya bukadde 10 mu misinde gya Muhoozi agezaako kukakasa n'okuprovinga nti ye bakyali bumu era Muhoozi kwatava
naye nkugambye ngenda kukubulira kiki ekyatuuseewo kye weetaaga ogenda maaso n'okuwulira. Anita Amongo si birungi, wuliriza akatambi kano kaggweeyo. You have the money. The money has already been delivered, and we want to assure you that is on the side of Bukeria Comprehensive School. And I know as members of parliament, we are all going to join General MK that day to run for hope and for charity. I will personally be there. And I want to thank General MK for endorsing me for speakership and for endorsing Right Honorable Deputy Speaker Tayewa Thomas for Deputy Speakership. We don't take that for granted. It means a lot to us. It means that we must work to ensure that we have to build that trust, to build this country, to build the patriotic league of this country. And we will make sure we will not disappoint General MK. Ebigambo ebyo Anita Amongo mu kubyogera ng'amanyi asanyusa era akomyawo mitima gy'abakama be, wabula nga bo baamugwamu dda ng'ebigambo bitandise okugenda maaso n'okubanga bimwonoonekera. Era mu kaseera ako ke kamu we yayogerera ebigambo biri nti mu palamenti eyo engeri gye mbadde sipiika wano nno ng'agezaako kulaga bakama be bamwongere olwo bakamuwendoosinga nti yaba akomawo ku bwa sipiika nti era ajjako Bolanya Thomas Tayebwa era yagenda okudda ku bwa deputy nejjukira ye Thomas Tayebwa era still yakomyewo nga deputy speaker. Anita Amongo ne baba nga bamusawusa ettale mu kaseera ke kamu era ku birthday yeemu ey'omukulu. Anita Amongo kwe kutegeerezaako ebigambo nti for General MK we shall do whatever is possible to make sure wadde teyabirambulula bulungi naye yali ategeeza tugenda kukola ekisoboka okulaba nga General Muhoozi Kainerugaba afuuka pulezidenti wano mu palamenti nga we tukikoledde. Anita Amongo ateeta ebyo okugezaako okusangulawo kiri nti ye teyeegwanyizangako bwa pulezidenti era abwagaliza brother we General Muhoozi Kainerugaba. Bino ebigambo yabyogera nga mu maaso ga Muhoozi Kainerugaba ng'agezaako mulaga nti nze ndi mabegawo so sinze yeegwanyiza. I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of parliament, in the 11th parliament, I can proudly say we didn't have opposition in parliament. Have you heard that? In the 11th parliament, opposition got swallowed. In the 12th parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest parliament. It is going to be the easiest parliament. And I can assure you, nothing is impossible with God. Kitegedde yategeeza for General MK tugenda kukola buli ekisoboka okulaba nga tufuna kyetwagala ekyo kyekiri kyenkugambye. Era yategeeza nti for your information abaka ba parliament abaaliwo mu kadde ako parliament ye 11 tetubadde na opposition. Ate mu parliament ye 12 olw'enneno gye tulimu kati gye tutandise opposition kwegamba luli twagimira ate kakati tugenda kugimira oba na kugibuutikira kuba tejja na kusobola kudda ngulu. Anita Amongo tamanyi nti olwo byayogera ayongera ate munnyo mu bbwa. Ababaka ba parliament batandika okugenda maaso n'okubanga bamulabula. Kumbe ebigambo ebimu abyogera oba ndowooza nkiyite kubyogeza excitement mu kwagala okulaga bakama abe nti nze bannange ndi mabega wa projekiti yammwe gye muleeta. Kumbe bambi agenda maaso n'okwereetera ebizibu. Omubaka Jonathan Odu ye yasooka n'avaayo n'agenda maaso n'amugamba wagambye olwo nno avuddeyo eri akomewo mu palamenti eri ababaka abamu ku opposition be yategeeza bakama be nti opposition tebaddeewo twagimira kakati olwo akomyewo gye bali bamutadde ku ntandaalo. Kumbe mu kumuteeka ku ntandaalo n'eri bakama be yabadde ayagala okusanyusa bongero kiraba nti wadde kale byayogedde biringa ebyagala okudda ku sayidi eno naye ate atu exposinga agezaako okulaga ensi nti parliament teyina kyesobola kukola
nga kiri mu favor y'Abannayuganda. Agezaako mu bigambo bye agezaako okwongera okweexposinga ekiki ekigenda maaso mu gavumenti ya Museveni. Jonathan Odu n'amugamba parliament mwentuula wagamba opposition wajimira. In this parliament where I sit, you have swallowed the opposition. In the 11th parliament, opposition got swallowed. That is AI. I didn't say anything. So I want to now warn that AI. That AI should not. Yes, that AI. I am saying for us when we're in parliament, we are one. We don't have those divisions. In the 12th parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest parliament. What you're saying is AI. So whoever is responsible for generating such AIs and circulating such AIs should we should actually arrest them. Those people. We should arrest those people. Anita Amongo yagamba nti eyo AI mu kusooka ate n'amala n'ategeeza nti kale nze nabadde ntegeeza nti mu parliament tuli kimu tetulinamu opposition ffenna tukkiririza mu nsonga zezimu. Joel Ssennyonyi naye n'ayimuka n'amwongera omussa ku ntandalo. Bino nno byolabo biraba ng'ebyokusaaga naye byayongera ogenda maaso n'okweexposinga bakama be nti parliament bwetyo bweoperatinga. Yesterday you were at a birthday party. I saw news outlets report that. You made an interesting remark. You said that in the 11th parliament there is no opposition because you have swallowed it. And for the 12th parliament, you said you're going to wallow it. That was already corrected before you came. Honourable Speaker, allow me to raise my complaint because I came here. I don't know what was said at that point. And for me, I found that problematic. Because you see, we are here statutorily. That's why we have an entire shadow cabinet. And you see, Honourable Speaker, the problem with remarks such as these ones, now we are debating the budget. Cabinet ministers have been given room to speak, a couple of colleagues on the other side. My colleagues on this side, they have been struggling, and you're not giving them chance to speak, colleagues on the opposition. The public out there might misconstrue to say, maybe that's what the speaker meant. This opposition, I'll swallow it. How? Not giving them room to air out their views. So I think we need to be careful how we say things. But also, look, we are here together. Now we are discussing the budget. This budget concerns all of us. It's not enough when the leader of the opposition speaks. These people also represent constituencies. And the way we are according time to all cabinet ministers, to colleagues in the NRM, to air out their views on the budget, I think the same should happen for opposition MPs. At the end of the day, the majority will have their way, but it's important for the minority to have their say. I thought I should give you that feedback, our leader, who is meant to be a neutral arbiter. Kati Anita Amongo bamaze okumuexposinga, bamaze okumuteeka ku ntandaalo nga byayogera bimaze okuexposinga bakama be. Anita Amongo nga kitegerekese tibwakuba kukozesebwa akozeseddwa kyokka nga n'agamu ku mateeka gayisizza mu ngeri eri excitement ng'alagana mu mativu nnyo. Amateeka ago kigambibwa okuba tigandibanga gagenda kusookera ku ye ng'etteeka erya Protection of the Sovereignty Bill lyandibanga ligenda kumuleetera okugenda emabega w'emitayimbwa singa General Muhoozi Kainerugaba anaaba tamusonyiye kuba kakati mukadde kano yalina okusalawo. Wuliriza wano we wali ekinyose kya vidiyo. Nkugambye waliwo obutakkaanya oba okusika omuguwa okwazze wakati wa General Kaguta Museveni ne mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba ku nsonga za Anita Amongo nti Muhoozi ayagala Anita Amongo agende n'emabega w'emitayimbwa asibwe. Ate ye kitaawe agamba nti ketumulabisizzaako ne ketumubonerezza kamala olaba otya we tumuleka. Jjukira mbu Anita Amongo ye kimu ku bigendererwa byakwagala kufuluma ggwanga kyoba oli awo akimanyi ne we banaamusonyiwa ne we banaamuleka ayinza okusigala nga si mulamu biyinza obutaggwa bityo. Kati mbuka weefubeewe wakulaba ng'afuluma ate ye Muhoozi agamba omukazi ono asibwe teyeetaaga kubeera ng'alekebwa. Taata we ye agamba tumuleke kuba tumulabisizza ekimala. Wuliriza. Reports indicate a growing rift between the Chief of Defence Forces CDF Muhoozi Kainerugaba and his father General Kaguta Museveni over the fate
of embattled former Speaker of Parliament Nalongo Anita Amongo nti waliwo ebigambo ebitandise okubanga byonooneka, waliwo obunkenke obutandise okubanga bujja wakati wa General Moses Kainerugaba ne kitaawe omukulu Museveni. Mbukati bana ababiri batandise okufuna obutakkaanya ku nsonga za Anita Amongo. Omukulu agamba Anita Amongo tumulabisiza akamala, tusooke tumuleke agende maaso n'okukiika mu Parliament nga ordinary member of Parliament, nga tagenda na majolobero, tagenda na bitiibwa byonna nga byabadde nabyo mu Parliament. Kakati ate ye General Moses Kainerugaba mbu yagamba ono yeetaaga kusibwa busibwa. Kakati wuliriza okusinziira ku reports batugamba the fiction stems from different approaches to handling the speaker following recent security raids on her properties. Obuvuyo oba butakkaanya wakati wa babiri bwavudde wano kwene ensonga gye ndi mu wakati. The operation ye yasoose. Joint Security Forces led by the Special Forces Command SFC and reportedly acting under General Moses' directives raided Amongo's properties and impounded multiple luxury vehicles amid corruption investigations. Amaje agali mu kabinja ka SFC gagenze maaso n'okukola obulumbaganyi ku properties za Anita Amongo eziwererako ddala, era bagenze maaso n'okutandika okumwaza oba n'okumukuba search n'okuteekawo embeera eyo olw'ebyobuli bw'enguzi n'ebyobugagga ebyo emmotoka ez'ebbeeyi zagenze maaso n'okuba nga agula. Kati mbw akabinja kano kabadde kakola operation eno bekikwekweto kino ku biragiro bya General Moses Kainerugaba. Kati wulira Museveni's stance. General Kaguta Museveni is reluctant to pursue a full prosecution, arguing that the public asset seizures and house arrest are sufficient punishment to send a warning to corrupt officials. Museveni has asked for her house arrest to be lifted and her vehicles returned, recently meeting her and assuring her that the situation would be resolved. Uliriza okusinzira ku sources ez'enjawulo oba okusinzira ku allegations mbu General Kaguta Museveni yagamba nti engeri gye tuwambye ebintu bye mu public nga n'amawulire gonna kwegamba ensi yonna nga tumumulisiza tumulabisiza, emmotoka ze tuzitutte, buli kimu tukikoze, nze ngamba ekyo kimala, era ejja kuba warning emala eri ba corrupt officials nti bayinza okufeesinga akaseera ke kamu, kitegeeza ekyo kibadde kimala okumukangamu okwo kubadde kumumala. Era mbu ye Anita Amongo mbu yasisinkanyeeko ku General Kaguta Museveni gye buvuddeko, mbu Museveni n'amusuubiza nti tofaayo, ebintu bigenda kubeera bikkakkamu, ngenda kukola ekisoboka okulaba ng'embeera kugamba edo etebenkera. N'amutegeeza nti bino biyinza obutagenda wala, n'ekibonerezo oyinza obutafuna kisukkakaawo kubanga bino byonna bye tukoze emmotoka zonna, era n'ategeeza oba reports ne zitutegeeza nti ye General Museveni agamba n'emmotoka ze twandibadde tuzimuddiza kubanga kye tukoze eky'okumukunamya n'okumulabisa mu mawulire kino kimala, era n'ababadde bajja okubba bajja kuba balekeraawo, bajja kutya kubanga balabye kye tutuusiza ku Anita Amongo. Ng'olwo ategeeza Muhoozi nti wandibadde okomaawo, katulira ye Muhoozi ndowooza ye Muhoozi's position yeriwa. Insiders report that General Moses Kainerugaba is unhappy with his father's compromise, referring to see Anita Amongo criminally prosecuted and potentially jailed in Luzira prison. Okategedde nti General Moses Kainerugaba ye stance ye ku bintu bino nti ye ayagala okukkakkana ng'alabye ku Anita Amongo emabega w'emitayimbwa nga sibye bino byonna, amine nga tetukomye ku bino ebyokubeera nti tumukanze nje simala tukoze tutya, ate nga waliwo so unverified social media claims mbu Anita Amongo yandibanga ayagala kudduka e Vatican, nti singa afunamu akalembereza simanya emmotoka ze bazimuddiza, simanya passport ye bagimuddiza, mbu zino allegation unverified social media claims. Najjukira wali omukka tewabula muliro, ate ngeno gye bitandikira mbu Anita Amongo yandibanga ayina olukwe olw'okudduka agende Vatican mu ggwanga erya Italy. Teweerabira omukyalo ono abadde agenda nnyo Vatican, abadde agenda nnyo sayidi eyo, era nga kiroozebwa nti yakolayo dda emikwano nga girabika mingi. Kakati mbu ekyo kireetera Muhoozi okulowooza nti bwana agenda eyo golooza tetaasinziira eyo n'azimba buto, yabaffe taakwatagane n'abamu ku opposition abali bweru w'eggwanga ne batuteekako embeera oba ne batutigomya. Kakati nga ye Muhoozi agamba
tottira muntu ku liiso, ono omukazi yandibadde agenda mu maaso n'okubanga akwatibwa bukwatibwa, tewaliwo kisa kiteekeddwa kumukolebwako, yandibadde agenda mabega wa Mitayimbwa ne tumulabako nga bw'atyo musibe Nnaalongo Anita Amongo. Olwo ebintu bigenda mu maaso n'okubeera nga byongera okumutabukira, byongera ogenda maaso n'okuba nga byonooneka. Mukazi wattu bambi nga kirabika biganye wakati wa General Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe General Yoweri Kaguta Museveni, nga kirabika batandise okugamba, omu agamba tumusonyiwe, omulala agamba njagala kumulabako ng'ali mabega wa Mitayimbwa. Bino byonna nga sinakutwala wa gye byatandikira, ngenda kuwa akatambi awo akalala akakunnyonnyola obulungi ennyo ku bintu bino byatandikirawa, ensonga za ssente zigenda maaso n'okuba nga zimuleetera ebizibu. Byonna nga sinnabikuwa, waliwo wano ekiwandiiko kino nga kinnyonnyola bulungi nnyo engeri General Muhoozi Kainerugaba yabadde akwatamu ensonga eno, akugamba nti ye tayagala bino bikome wano, tayagala ono bamuleke mbw agende alye butaala, ayagala bamuteeke emabega w'Emitayimbwa. Era emirundi mingi nnyo azaawulirwako nga adifendinga ekikolwa eky'okudiployinga mu maka aga Nnaalongo Anita Amongo. Mu kiwandiiko ekyafulumira ku mukutu ogwa The Independent nga bagamba Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba has come out to explain the circumstances leading to the siege of properties belonging to the outgoing Speaker of Parliament Anita Amongo. Nti Muhoozi yavaayo n'annyonnyola era n'alaga lwaki kino bakikoze, era mu kunnyonnyola kwe ng'alagira ddala nti ye mumativu nnyo ne bino ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa, era tebikweta ebyo abirinamu omukono sinakindi okubeera nga abimanyiiko. Anita Amongo olwo ng'embeera egenda maaso n'okuba nga emutabukako, agezaako okugenda maaso n'okugiwooyawooya, embeera tennaba kubeera ng'edda mu nteeko nga kiraga bulazi nti ye byayongedde dda ogenda maaso n'okuba nga bimutabukako. Essaawa yonna yandiba nga agenda emabega w'Emitayimbwa. Kakati Muhoozi Kainerugaba yagamba bakusibe, tewali kuttira ku liiso, ate ye kitaawe agamba bambi tumusonyiwe, tumubonerezaamu akamala, naye nga bino byonna byongera okulaga nti bino tebinnaggwa. Kati ngenda kuwa akatambi wano ak'omukulu amanyidwa nga Andrew Mwenda. Omanyi bano nkuyite kusabuka mu bigambo ebimu bye boogera, ebiseera ebisinga mujjiramu ebigambo ebirala ebyongera okumanyika nti Anita Amongo ayina ebimu ku bikolobero ebirala bye yakola, oba olyawo nga ze zimu ku nsonga lwaki ye General Muhoozi Kainerugaba ayagala asibwe, nga newankubadde ye kitaawe agezaako okulaba nga awooyawooya omukazi ono baleme kumusiba. Bino nno nga tebinnatuuka eyo gye bituuse, wuliriza akatambi kano si kawanvu nnyo, nja kukusaba okawuliriza okamaleko. Kalimu ebigambo ebiyinza okuba newankubadde ng'oluzungu lw'omusajja ono ayogera ajabuliza, tugezeeko biwulira. Kalimu ebigambo ebigezaako okutunnyonnyola butya omukazi ono bwe yeesuula mu buzibu. Wuliriza. Anita Amongo had consistently argued or told Museveni, I'm very loyal to you, I will never threaten your power, I will support Muhoozi's succession. She had said all these things. And when she said these things, I'm inclined to believe that it's possible she was sincere. I have personally met her because I had similar concerns. She invited me to her home. I went to see her because I had written this article complaining that she has so much power. And she gave me her background and her history. She said she can never ever challenge Museveni because he's the one who made her. So let me, because me I'm an easily gullible person, I believe in her sincerity, that she was sincere. But then I put myself in Museveni's shoes. If you're Museveni, you can think or you can say, this lady is sincere. She has no premeditated plan to rival or to seek power from me. Then Museveni faces two dilemmas. Dilemma one, if, first of all, intentions are very difficult to know. People's intentions are difficult to know. She may be lying, she may be genuine. But two, intentions change with time. So right now she may be sincere, but the capabilities and influence she's building in the state and the party may in the future tempt her to seek the presidency and wrestle it from me. So as a precaution, it is better for me to keep her now, even if she doesn't have any plan now, any premeditated plan to seek the presidency, because I don't want to be shocked. Even if there is a 2% chance that in future she will change, rather a 2% chance that she's likely to be a threat, I need to neutralize the threat. I think Museveni the gorilla would think like that. So it became increasingly imperative for Museveni that this lady's wings should be clipped. Now, Anita Amongo had done one big mistake, either deliberately or innocently.
she had given Museveni a rope to hang her, and had written this in April 2024. Her ostentatious living, her luxury mansions, her expensive cars and dresses, all those things tended to alienate her in the eyes of the Ugandan public. Ugandan public did not like her. And there were exhibitions of Parliament. corruption. Not parliamentary exhibition of the Augusta Twaires. No, I'm saying she exhibited a lot of wealth and affluence and luxury. But that not only revolted many elite Ugandans against her, but it also gave Museveni a rope with which to hang her. So at any one time, I felt she was vulnerable. At one time, I thought maybe Museveni may keep her because she was so vulnerable. He knew he can anytime call upon her financial indiscretions to get even with her. Now, of course, human beings as we are made, we are always driven by the personal. People are. I do not think that Anita Among's problem was corruption, because remember that Anita Among did not take money out of Parliament necessarily for her personal use. That was a small side effect. Anita Among's use of parliamentary money was actually to build Museveni's political base. In fact, to get Museveni's legislation in the Parliament passed. Because I am reliably informed that before Anita Among became Speaker of Parliament, whenever Museveni needed major legislation to go through Parliament, a major action to take place, he would invite these Omaras, these MPs, State House, give them tea, pay their transport, pay their medical bills, pay their children's fees, clear their loans, spend a lot of money in order to get the vote. When Anita came in, she said, okay, Museveni, you don't have to do that. Let me handle Parliament for you. You see, the strength of Anita Among, people don't know, is she has excellent interpersonal skills. That is why she's so effective in electoral colleges. And she may not be effective in a presidential campaign where you are elected by anonymous people. Why she was effective in electoral colleges? Because if you meet her and deal with her at a personal level, she's a very generous and people think she was using money, but Among was using 20 to 25% of the money Museveni was using to get 300% of the results Museveni was getting. Museveni was spending a lot of money and getting, like in this election on Olanya. Olanya got 55% of the vote as speaker. But for her, she would use less money and get bigger results. So she would get more for less, or from less. So again, that was another signal to Museveni that this is a ferocious political animal. I have friends that tell, I think that of all the politicians Uganda has produced in the last 40 years of Museveni, I would put her among the top 5. Museveni being number 1 without a doubt, but I would put her among the top 5 because she had the skill to win over people by sheer force of her personality more than her money. Because money cannot be effective if you are rude to people. And so she knew how to. I have a young friend, he was the mayor of Hoima. He was telling me the other day, he lost an election, and this election, somebody defeated him. But he picked the phone and called him and said, I am to empathize or sympathize with him. People who reach out to people like that in such a moment when you have lost an election, the whole speaker, powerful, she's calling a small mayor in a mayor, other than Hoima. I don't know how many people she called and won. That can win you more money than any millions of shillings. Another can win you more support, more attraction than any money you can spend. So she knew how to touch people and make them feel connected to her. And that political strength is what threatened, terrified Museveni. Okitegedde, that is what threatened General Yoweri Kaguta Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba. Kitegeeza oba kyongera okonfaminga nti omukyalo ono newankubadde nga muli wanguzi era abadde akozesa Vincent z'omwi w'omusolo, kimaze okugenda maaso n'okuba nga kikakasibwa era nga bw'owulidde nti Anita Among kwegamba lipooti ez'enjawulo zonna ziraga ekintu kyekimu, kwegwanyiza ntebe y'abakama be kyekigenda maaso n'okuba nga kireeta ebizibu. Kati mukadde kano kigambibwa okuba nti ayagala kudduka mu ggwanga, naye ekyokudduka kikyaliko akabuuza olw'ensonga nti omukulu omu agamba asibwe, omukulu omulala agamba asonyiibwe. Kakati nga kano kabonero akalaga nti bwe kuba kukozesebwa, Anita Among yakozeseddwa abasinga obungi kye bayita used and dumped. Njagala kulekera akatambi aka Lady Winnie Alison kagezaako okulabula abantu abalala abakolera gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ti Anita Among bw'aba tasaavinze kubeera ekizampa emala, then mulabika muba muliko ekikyamu. Wuliriza ebigambo bino si biwanvu, nzije mbeere nga nkwongerayo. Mukutu gwa Reason TV, gera mu comment section teekayo obubaka, mu updates ezidako tugenda kuyitayitako mu bubaka obwo, nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukutusaako ebirala ebijja. Wuliriza nzije tweyongereyo.
I'm trying to say that people who are working with Museveni right now, why don't you learn from the people in the past? You know, they say the dead are not dead. It is true. Can we learn something from them? As we speak, Anita Among has not been seen anywhere. But nobody of all the people that she has given money or given funds or whatever the case might be or assisted, even the neighbors of Anita Among, none of them has been able to say so and so, where is she? When Lina Zedriga was in incarceration by Museveni during the election period, the leadership of where she comes from, Dr. Lina Zedriga's kingdom or local chiefdom, they came out and said, we want our child, where is our daughter? But you find that the people who are working for Museveni, like Anita Among, make it a point to try to overperform, that they will destroy all manner of relationships available to them in the future someday, because you just never know. Do you know that Honorable Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, was hidden in Uganda for over 2 months by all sorts of human beings? I'm talking police, SFC, military, the locals. People made their bed. In a home, they made a bed for Kyagulanyi just in case he showed up. They said, you know what, just in case he's hungry, we'll leave some water outside. You know, when Kyagulanyi was when Muhoozi was intensely looking for Kyagulanyi, everywhere there were roadblocks. But I kid you not, somebody will put off their clothes, even if it is a gomesi, and give it to him. He walked around on a bicycle carrying matoke like a local farmer taking some bananas to the market. In disguise, because the police were focused at the roadblock looking into vehicles. Okay? That is the fortification that Kyagulanyi has. That is why, as much as Museveni tries to destroy Kyagulanyi Ssentamu, Kyagulanyi's mission, message, and everything he is in our heart. It is not because Kyagulanyi gave me anything. No. He never, no. But the language, the involvement, the care that Kyagulanyi has, the mission, what compels him to be who he is for the locals, for the people of Uganda, is ingrained in our heart. In my heart is where Kyagulanyi is. It is not because he gave anyone anything. No. That is why Kyagulanyi is in the United States right now. But a system in Uganda is flourishing compared to Museveni, who has to stay on oxygen, stay alive, just so his hoodlum of a son can pretend to cause ruckus and act as if he's leading Uganda forcefully. It is not natural that they're doing what they're doing. At the time that Bebe Cool was shot, at the same scene, Kyagulanyi Ssentamu was there. He could have gotten hit. In fact, they wanted to shoot him too. But guess what? Kyagulanyi, being a special person that was sent to do this by God, he survived, and God foiled him and protected him. And that makes him, till today, the reason why we are here. And we are fighting for change because God has made it that is what is going to be. And none of these people trying to change this, all these Rwandese, are trying to change what is set in stone. It's impossible. It is impossible. So those of you who are working for Museveni, slow down. Mind the people you are mistreating. When Anita Among was doing things trying to make sure that Zake does not take the commissioner's office, she pulled over Mapenduzi. Mapenduzi was the executor of what they were trying to do to make sure that Zake cannot exist as commissioner despite being picked by His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Why do you think that you are the kingmaker? Where do you think God is in all of this? Where? Right now, Anita Among could very well be buried, dead and gone. Right, Honorable Mao, same direction. If they're not going to give you a certain position, calm down. People who are upset because they didn't get position here. Honorable Keloriem, I mean, you have been a minister for what? Over 20 years? What more do you want? At least you came off alive. Is that value? Do you want to come out in a coffin? Because that's an option.
Can you people try to focus on where it matters? Where it matters. Anita Among right now needs the voice of Bobby Wine. For example, it cannot take somebody, I posted something and somebody said, well, her friends are calling her. You really think that Anita Among has her cell phone and is hanging out in the living room and is chatting around with people? No. They are trying to make sure Anita Among will never speak again about whatever she did, because Anita Among is a sacrificial lamb. They want to make sure, in fact, in my security alerts, they're saying that there has to be a by-election in Anita Among's constituency, by all means. And Anita Among has to be made dirt poor. That means Anita Among will never rise again in her community. Anita Among will never, ever be even a LC1 in her community, because she stifled everywhere where she was. She overperformed for these evil people, and now the evil people have her, and her people who would have been to her rescue don't care, because she has finished all the juice in them. They have nothing left to offer as kindness for Anita Among. So all of you leaders working for Museveni, slow down. Focus where it matters. Take care of your people first. Because if the time comes, can we hide you? Can your neighbor say, come here, sit over here, and tell them that he's not here, he never came? That person, we have never seen him here. Can your people do that? Can your constituency do that? Some of you, to the extent your relatives don't even talk to you because you are too much. You're too big. You feel too, everything. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.